mukulike iyo basebo ne banyabo emirimu gye mukoze olwaleero mwebale nnyo mwebale ddala agaba Bukedde nze Innocent Gosolwa. Bw'oba oyagala okumanya nti ogenda maaso oba osigalidde kyangu nnyo keera ku makya owandiike ebintu by'oyagala okukola olunaku olwo ebitonotono. Leero nnyina ogenda okulaba ku mulwadde, nnyina ogenda okulaba ku boss, nnyina ogenda okusuubula, nnyina okukola kino obiwandiike ne toteekako nnyo binaakulemesa. Obiwandiike wansi. Bw'onooba obiwandiika akawungeezi ng'ozzeeyo olabe oba obituukirizza. Emirundi egisinga tetubituukiriza n'ebyennyini bye woowandiise weekanga bikulemye. Abatusinga bawandiika wansi era y'ensonga bafuba okulaba nti babituukiriza. Waakiri ebitundu 80 ku buli 100. Neffe tetutuukiriza. N'ekirala tetumanya nti obudde butuyiseeko, tetumanya nti olunaku lutusaze lwonna kubanga twavudde eka nga tetulina kye tugenda kukola, tetulina kye tutegese kukola. Kati ne bw'oba tolina ky'okoze wadde n'ekimu oddayo eka ne weegolola notamanya nti olwo olunaku lwafiiridde ddala olinga ataagendeddeko ddala mu ttawuni. Kyangu nnyo tandika okuwandiika by'ogenda okukola olunaku olwo, ojja kutandika okulaba ng'ogenda mu maaso oba ng'osigalira era ng'omanya wano nakomyewa na wano nakomyewa nnyongeramu ki. Abatusinga kye bakola. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu.